Atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza ekitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byammwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa ensi yaffe ey'omunda wepo ne yabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisuule muguluka oyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri mukama waffe Ssalongo Kitinda nsaba okole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza mu kamwa yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoyeera ggulu nedda otudde mu ggulu kubanga abazadde baffe batonda era bawanga bituukiridde naye ekyakuleeta wano kubeera nga oleeta eggulu ku nsi omwagalwa obulongo bwo endabirwamu eyo gwe weeraba mu ndabirwamu ye mulongo wo vampaya gw'atayina abo abaatunda emyoyo tebalina myoyo egyo era tebeeraba mu ndabirwamu kati y'ensonga lwaki batuyinako obujja y'ensonga lwaki baakumakinga sure nti buli we bakubatiza weegaana obulongo mwe kugeegaana weegaana oyo gw'olaba mu ndabirwamu kubanga atudde mu ggulu era ekyakuleeta wano sobola okubeera nga oyingiza ebirungo by'eggulu ku nsi omwagalwa Katonda gw'onoonya tali wabweruwo tali ku ggulu atudde mu mutima gwo atudde mu ndaayo muwulirize uyiga okwewuliriza osobole okubeera nga oleeta eggulu ku nsi ekirala ebbaluwa eya mukama waffe Kitinda Ssalongo Kitinda y'omu gwe bayita negative electron etudde mu atom abeera atambulya mu bwawannema then waafuna amagezi oba electron eyo neefuna amagezi neefuuka positive omutonzi n'akomererwa waafuuka Kitinda so okukomererwa kwa Yesu kukomererwa kwa buli atom amanya kwa buli electron yonna mu butonzi etudde mu buli kintu kyonna si ebyo bye babagamba taata Kitinda ne maama na Kitinda batutindira either naye ng'okusalawo kubeera kuko okubeera nga otindibwa okuva mu magezi agatudde mu mwoyo wo era nga ge gatudde mu balongo abakulu ndawula ne bulamu oba okutindibwa okuva mu nsi eya wabweru ng'ogoberera ebya wabweru ebyo bibeera byakutegebwa kitegera so ekisumuzo kiri mu maaso go eba kiri mu mikono gyo weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa nze Kitinda abaagalwa mufube okulaba nga muli mu nkolagana ennungi ey'amayengo gammwe nga gatambulira mu kwagala n'amazima abaagalwa kino kye kirabo ekitenkanika kye muyina mu kadde kano era buli w'obeera n'ekirabo ekyo kibeera kizibu nnyo okusobola okubeera nga owandiikibwa oba osikibwa ensi eya wabweru omuyaga ne we gubeera gukunta
nga kasasiro owe enkumi n'enkumi by'emyaka egy'obujjajja bwammwe nga buli okubeera nga busuukundibwa abaagalwa busobole okubeera nga mubulaba kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku ntegeera yammwe n'obulamu bwammwe eby'obulamu bwammwe nga mmwe mufune okutegeera n'okumanya ku lw'eggi lyammwe n'ebifo byammwe eby'obutonzi bwammwe ng'ebitonde. Mu ngeri eno mbasaba abaagalwa muve mu nsi naddala kasita ebyo ebigenda mu nsi nga bibalinnya ku nfeete. Muve mu nsi muyingire mu nsi yammwe ey'omunda mu kikula kyammwe naddala we wabeerawo embeera yonna ey'akasandali, embeera etawoomesa nnakabululu eyo ebeera eyeetoolodde eri obulamu bwammwe. Mufune obuyambi mu nda yammwe. Oba mukitegera? Mufune obuyambi. Mumanye nti n'ab'eŋŋanda zammwe n'ab'emikwano gyammwe abatudde mu nda yammwe oba bajjajjammwe oba mu mikwano gyammwe agy'eddala weegiri okusobola okubeera nga gibawanirira mu lugendo lwammwe luno lwe mulimu okubeera nga babazzaamu amaanyi mu byonna bye mwetaaga mu bulamu bwammwe mu kadde akaakakati. Abaagalwa, tewaliwo yenna yazaalibwa nga tayina nga beemukuuma. Nedda, tewaliwo muntu yenna eyazaalibwa ku lulwe yekka. Nedda, tewaliwo muntu yenna yeebongera mu bulamu ku bubwe yekka. Mwenna mwazaalibwa nga ebika eby'omwoyo. Era nga mulina omulimu buli kinnoomu ku mmwe ogwabaleeta ogw'amazima gwammwe. Olwaleero ebika byammwe ebyaddala eby'omwoyo bizze bujja, bizze mu bumu okusobola okubeera nga bireeta amaanyi gaabwe mu nkola enaabayimusa mu lugendo lwammwe lwe mulimu. Mu ngeri eno mwesige mu mukago n'enkolagana eno eya ebika byammwe eby'omwoyo. Mwesigeŋŋane, musabe obuyambi eri bajjajjammwe n'abo ababeetoolodde ne babeera mu nsi ey'omubiri. Mwezzeemu amaanyi era mufune obuyambi eri amawanga ne mu bantu be mulimu. Omwagalwa ofuna amaanyi oba otuukiriza ekiruubiririro ky'okubeera mukama w'obulamu bwo. Nga otambula mu lugendo lwo. Naye tekitegeeza nti wali obaddeko wekka mu lugendo luno, nedda. Buli kiseera owanirirwa amaanyi ag'eggulu, owanirira maama wo Nattimba osobola okubeera nga akutuusa mu nsi ensuubize gye wateekateeka ggwe kennyini. Waali bonna we bali. Obuzibu obuliwo nti waliwo obutakkaanya mu nda yammwe, mu bulamu bwammwe, obutakkiririza mu ddemeezi gyammwe mmwe nga mmwe ne mulowooza nti muli mwekka. Olulubaale luba gye muyita yunivasi weeri ku lwammwe. Bajjajjammwe okuva mu mizimu, amayembe, emisange, abalongo be muyita be mwandiise Katonda wammwe bwe bali bonna ku lwammwe. Muwerekerwa mu buli bulamu bwonna
buli makubo gonna ge mwali mutebereza ge mutalowoozangako buli kiseera mwetooloddwa amaanyi ag'obutonzi ag'ekitangaala muli demeezi yammwe oba muli lunaku lwonna lwe mutambulira mu lugendo lwammwe buli lunaku. Bajjajjammwe abannaggwano mbw'amayembe amazadde era amalungi mikwano gyammwe bonna weebali okubeera nga babawanirira. Waliwo abantu abayambala ennyama basobole okubeera nga babayamba okuwanga sseŋŋendo omujja nga bali wamu nammwe. Bano be babeera abantu abayakaayakana mu bika byammwe oba mu nzija zammwe ne mu nnyiriri zammwe. Mu ngeri eno temuyina na kubeera na kutya. Temuyina na kubeera na kutya abagalwa. Ebisoomooza byonna we bijja temubidduka mubirinnye ku nfeete. Mubirinnye ku nfeete mubyaŋŋange mubiwangule. Y'engeri gye musobola okubeera nga mutambulira mu kkubo erina abayamba okusobola okubeera nga muzuula ekitangaala kyammwe mwenna awamu. Buli kinnoomu ku mmwe mulina eddemeezi lyammwe, mulina ekkubo lyammwe, era nga tewaliiwo ali yekka, tewaliiwo ali mbwa nnamunigina. Ng'atudde mu bwa kitindira, nteeka amagezi gano eri ebuzibwa bw'omitima gyammwe olunaku olwaleero, abaagalwa mwenna ng'abaana b'abantu ku sseŋŋendo yonna, kubanga muli abakama ab'abataata abangi, ab'abamaama abangi mu butonzi bwonna. Mu ngeri eno abaagalwa, musigale ku kuyaayana kwammwe okw'omunda. Mumanye nti buli kintu kyonna kyabaweebwa Katonda atudde mu buli kinnoomu. Nsigadde nze Kitinda, atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.